basobola okukubira enduulu. Musobola lumba 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 mumalirize musanyeewo. Ne weebuuse bano abankubira enduulu banjagala nnyo, baginkubira lwakuba banjagala nnyo, oba baginkubira lwakuba nabo Kyagulanyi bamukyawadda. Eno enduulu gye bankubira madaala gantwala waggulu oba ntaana enzisa wansi. Ovuma Kyagulanyi osobola okutrendinga mu Uganda n'ebweru waayo. Akyalo osobola n'okubeera ku trending number 1 mu Uganda n'ebweru waayo. Naye ekibuuzo kiri kimu, otrendinga mu bulungi, otrendinga mu bubi? Bannayuganda obuteepimira kintu kibi nnyo ate era kiba kya bulabe. Oyinza okulaba omuntu n'olowooza nti oyinza okumwepimapimako n'oba ng'omwenkanankana, sinakindi okulaba nti omusingako. Naye tetwerabira ekintu kimu nti Mukama Katonda buli muntu yamuwa omukisa gugwe ate nga gwa njawulo. Teri mukisa gugenda kwenkanankana na gwa mulala, ate era teri muntu agenda kusigukulwa mukisa gwa mulala nti gumuddire gufuuke ogugwe. Oyinza okulaba omuntu gwe olw'okuba omuwala n'olina empala naayo ku mutima, n'olowooza nti osobola okumwegeraageranyako n'ogamba lwaki ansinga, lwaki abeera kyali, kamukolerere ekitegeeza nsobola okufuuka naye kyali, sinakindi nsobola okumuyitako. Abantu abalina endowooza ezo ku mitima be boojja okusanga enkya ng'alemereddwa nga ne ke yayinawo waakiri kasaanyeewo. Lwaki? Lwa nsonga za kwagala kukola nga gundi, kufuuka gundi kyali nga tonatuuka mu levo gy'alimu. Tomanyi mitendera ki gye yayitamu, wabula gwe obuukidde bubuukizi olw'okuba obusungu bwo bw'olina ku mutima oyagadde oteekemu kyonna kyonna wemaleyo obeere gundi kyali. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Sooka ng'okuba emitendera weebuuze nti omukisa gw'alina si gwe gumufudde kyali. Nze bwe nnaabuukira wano nti muwalampe sigenda kumenyeka bumenyesi. Ensonga eyo singa onaafumiitiriza ku mutima gwo oyinza okubeera omuwanguzi. Singa onaalemerako n'oteebuuza, n'omuganda wagambira nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Bw'onooba ng'oyagala okufuuka kyali, mufuule bufuuzi mukwano gwo, omwebuuzeeko bwebuuza nti ekintu kino wakikola otya okufuuka ky'oli olwaleero. Bw'anaakuwa amagezi n'ogatwala n'oteeka mu nkola by'anaaba akugambye, mwana wattu bujja kukyenkya nga wenkanyenkanye naye waali, kubanga oyise emitendera gy'anaaba akusomeddemu naye gye yagoberera okufuuka ekyo kyali. Naye bw'onaalemerako, bw'onaawaalirira nnyo, ojja kwekanga oli ku zero. Kimanyi nti naddala kampani ey'ebyokunywa oba ey'ebyokulya ti abasinga owagira tubaffe abaavu bamufuna mpola. Kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti abagagga abasinga n'abasawo babajja dda ku soda. Amateeka g'abasawo gaabagaana okunywa ebintu ebirimu sukaali omungi, ebintu ebirimu gaasi. Era singa omwavu teyejjanira kugula kintu kyo oba tajjumbira kugula kintu kyo, oyinza okwesanga ng'okoze loosi, kubanga abagagga batono nnyo mu Uganda bw'ogeraageranya ku nnamba yaffe abaavu, ate nga ffe abaavu wegutuuka ku byokulya oba ku byokunywa tuli bayitirivu nnyo. Kati ekiseera kyatuuka nga tewali mukolo gwonna gw'olisangako soda wa Coca-Cola, wabula nga wonna Byamukola yatekinga over. Ab'amaduuka, abasuubuzi baatuuka ekiseera nga tebakyasuubula soda wa Coca-Cola, basuubula wa Rihamu. Ow'edduuka eyasuubulanga kreti za Coca-Cola 100 n'ateekaawo n'atandika okutundako mpolampola, sinakindi okusuubuzaako. Yatuuka ekiseera nga kreti ya Coca-Cola agula egi n'agulirako saketi eza Byamukola 100 kubanga ze zisinga okutambula, ze basinga okwettanira ennyo. Bwe walaba ng'oli atudde mu katebe ke akutte essowaani y'emmere, bwe watunulanga awo ebbali waabeerangawo eccupa ya Coca-Cola eya giraasi. Naye ekiseera kyatuuka ng'oli bw'aba ali emmere, wano wabaawo katupa ka Byamukola aka pulasitika. Naye gwesooka weebuuza lwaki olunaku olwaleero Coca-Cola ekyayimiridde Byamukola nti Coca-Cola ye yalina originality, ye yalina copyright, ye yalina ekirungo ekyekusifu, nti yo tegenda kufaayo gwe tunda nga bw'oyagala, sale bbeeyi nga bw'oyagala, kubanga Byamukola yali walunana ye Coca-Cola n'agamba togenda kunvuga speed, nze nsigadde ku nnusu olwa kubanga nkimanyi nze nina copyright, nze nina nnyini kino. Mumanyi ekyalemesa Byamukola okugenda ewala?
oba osanga Rihamukola singa yajja kukola soda n'atajja kukola soda afaanananga oba osanga singa ekyaliwo era ng'ekyali mu katale ng'era ekyatunda bulungi nga soda omulala ng'oba kampani za soda endala. Naye ekizibu kye yajja nakyo kwe kwagala okukolanga Coca-Cola. Ate buli lw'oyagala okukolanga kitegeeza oyagala kusooka kusaanyaawo ono gw'oyagala okufaanananga. Kyokka nga ono gw'oyagala okusaanyaawo ofaananenga amanyi dynamics za bizinensi eyo, amanyi obulippo bwa bizinensi eyo, era bw'omulumbisa ekimama yaaba amanyi waakuteegedde aba asobola okukusaanyaawo kubanga ye amanyi ebisuula abantu mu bizinensi eyo, amanyi ebiwangaazaawo abantu, amanyi ebireeta sales okulinnya, amanyi ebireeta sales okugwa, amanyi ebiyitimusa abantu. Kakati gwe bw'ojja ng'oyagala kubeeranga sisuubira nti osobola okukituukiriza n'obeeranga. Ekyo kyekyasula kampani ya Rihamu. Kyekimu era kiringa omuyimbi Kirevajje. Omuyimbi Kirevajje oba osanga yalibadde muyimbi mulungi nnyo, naye yajja kubeeranga Jose Chameleone. Teyajja kuyimba wabula yajja kuyimbanga n'ayambala Chameleone yenna, eddoboozi, okwemoola, ebivuga, okwebuusa, dribbles, buli kimu Magic Chameleone gwe yali akozesa mu kuyimba Kirevajje yatuuka n'amukopa nga ayagala kuyimbanga. Era ekiseera kyatuuka Kirevajje nga amaze okukola oluyimba lwa Manzi wa Nani. Wallahi abasooka okuwulira ku luyimba olwo nga baali tebawulira nkoko Kirevajje mabega kubanze nali muwuliddeko mu luyimba yeggwe mukyala Gomimatira n'ebirala. Tebakikkiriza nti ono muyimbi mulala, bonna balowooza nti Jose Chameleone. Jose Chameleone yali wa buseere kubanga yali amanyi wafinensi ye. Era bapromota bagitwalanga opportunity okuyita ayimbanga Jose Chameleone kubanga ye walayisi Kirevajje. Naye olw'okuba Chameleone Katonda yatonda omu mu nsi, olw'okuba Chameleone Katonda yabumba omu mu nsi, wenjogerera Kirevajje yavaako. Era mwana wattu Jose Chameleone akyaliwo kubanga Jose Chameleone ye yalina identity, ye yalina signature, ye yalina akatiba akatuufu ak'ekyo kyakola. Wadde ng'ekiseera kyatuuka nga Kirevajje waalayisi ku Jose Chameleone, yanyumirwamu akaseera ako tekyakosaamu yadde Jose Chameleone n'akatono kubanga ente bw'eba eri omuddo tekikosa mpologoma egenda kulya nnyama essaawa yonna. Kakati tekyamukosaamu. Weewaawo ye Kirevajje yateekangamu n'ebigambo mujja kutegeera Kireva yaani. Noonyereza oluyimba nannyiniru sikuwuliriza agali mu nkubo kubanga olwasooka bagamba nti lwa Jose Chameleone najja nga yeewaga nti bwakukoona naawe mukoone tudde. Kwaba babiri ani aliwo? Kirevajje yayimbirako layisi Chameleone n'asigala ku muwendo gw'ani aliwo. Rihamu soda yatundako ku soda ow'olunaana nga ye Coca-Cola asigadde ku nnusu 10. Ani akyatunda? Nti omuntu buli w'obeera n'originalite yo oli ne bwajja ng'akumayiminga oba ayagala okukwozaamu, ayagala okufotokopinga oba ayagala okukolamu kaliyoki. Abantu basooka ne bamulya. Naye omuntu eyalyako ku nnyama lwalidde ku byenda wadde bifaanana ennyama tasooka kubuukirawo, naye alwadde ki n'ajjukira tesiti entuufu ey'ennyama n'agamba byenda genda eri wadde oli walayisi nze neddiddeyo ku nnyama. Mbeetoolozzaamu ki kye mbadde ntegeeza? Bantu bangi balowooza nti bafaanana Bobi Wine, batunulanga Bobi Wine, bavimbanga Bobi Wine ow'edda, era balowooza basobola okubeera Bobi Wine. Naye mu byafuula Bobi Wine olunaku olwaleero temuliimu nfaanana ye, temuliimu ntunula ye, temuliimu ndabika ye, mulimu entegeera ye. Omuntu yekka asobola okubeera nga Bobi Wine y'oyo ategeera nga ye, ate era naye ajja na bibye. Tasobola kubeera nga Bobi Wine 100%. So bw'oba oyagala tambulira mu bigere bya Bobi Wine kiri okke kuba ne Bobi Wine yatugamba mubeere bakyagulanye eyo gye muwangaalira, naye ng'osobola okubeera Kyagulanyi 100%. Baageresa nti awakula ennume tewakula emu, naye era omuganda y'omu yagamba
nti ebiddawo tebyenkanankana buli mulembe gujja n'ebyagwo. Osobola okubeera ow'ekitalo ennyo singa obeera ozze nga ggwe n'otajja nga Kyagulanyi. Kuba gy'okoma okujja nga Kyagulanyi olowooza nti osobola Kyagulanyi, era ebiseera ebisinga ofuna n'endowooza nti tosobola kubeerawo nga Kyagulanyi waali, k'osaanyeewo Kyagulanyi. Naye nga bw'oba weepimaapimamu osobola okusaanyawo Kyagulanyi nga Kireeva gye yalema osaanyawo Jose Chameleone. Osobola okusaanyawo Kyagulanyi nga Rihamu yalema okusaanyawo Coca-Cola. Waliwo brands ezaazimbibwa ennyo kokoto, naye si kirungi kubanga tonnalinnya n'otandika kulengejja. Kyagulanyi gw'oyagala okuba olwaleero, ŋŋamba ggwe Munnayuganda ageewulira yenna, Kyagulanyi gw'olowooza nti osobola okuba olwaleero osomujjawo, kino kyali yakipulaningira emyaka 2 emabega ng'akyalina Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu n'atandika okuteekateeka Bobi Wine, kubanga bwe yali akyali Kyagulanyi Ssentamu alina abayimbi be yalabanga ab'e Jamaica babayita ba Bob Marley, Balake Dube nga bayimba ennyimba eza revolution. Different colors and people, different colors, no mayanjan, te 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 te, we miss Manero, where are you? Tebajja kuzimba masomero, ne bajja kuzimba amakomera. Balake Dube bazimba. They will not build schools anymore. Only what they will build will be prisons. Kyagulanyi n'abikoppa n'agamba nange bwe ndifuuka Bobi Wine ngenda kuyimba ku nnyimba za revolution. Bwe yafuuka Bobi Wine ate n'atandika okuteekateeka Kyagulanyi bupya. Tebwerabira nkugambye, bwe yali Kyagulanyi yatandika okuteekateeka Bobi Wine, kyokka ate bwe yatuuka mu kubeera Bobi Wine n'addamu okuteekateeka Kyagulanyi ng'ayita mu kuyimba ennyimba eza revolution, ng'ayita mu kuyimba ennyimba ezivumirira obukulembeze obubi n'obufuzi obubi, ng'ayita mu kuyimba ennyimba ezivumirira okunyigiriza omuntu wa wansi. Era mu budde obwo yali ali makkubo Kyagulanyi wagenda kuyita kati yondo Kyagulanyi olwaleero gw'olaba ayise emitendera 3 okufuuka kyali, ate akozesa magezi, si ndabika ye, si ntunula ye, okufuuka kyali. Olwaleero ogamba weepimana nnyo gwe Munnayuganda ali eyo. Oyo mumundekere mwesobolera kubanga nfaanana nga ye, ntunula nga ye. Mukwano, it's not about how you look, it's all about how you think. Basobola okukubira enduulu, omusobola lumba 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 mumalirize musaanyeewo. Ne weebuuze, bano abankubira enduulu banjagala nnyo, baginkubira lwakuba banjagala nnyo, oba baginkubira lwakuba nabo Kyagulanyi bamukyawadda? Eno enduulu gye bankubira madaala gantwala waggulu oba ntaana enzisa wansi? Ovuma Kyagulanyi osobola okutrendinga mu Uganda n'ebweru waayo. Akyalo osobola n'okubeera ku trending number 1 mu Uganda n'ebweru waayo. Naye ekibuuzo kiri kimu, otrendinga mu bulungi, otrendinga mu bubi, otrendinga weeyongerako, otrendinga weetoolako. Sinina omuyimbi gwe mmanyi bamuyita Baby Cool Sally. Baby Cool oyo mukwano gwange eriko mukama wange. Bwe bayise Excellence Bobi Wine mu Arua n'avaayo n'azalawa nnyo, n'amuvuma amagufa, n'amukuba evvooje, n'amuduulira nnyo. Mubuuze alina bookings mmeka? Mubuuze alina bookings mmeka? So you can trend ng'omusajja yafuse ku lukumu. Osobola okutrendinga, abantu basobola okukulaba naye nga bakulabamu kasiibuuzo. Abasajja balinnyo emiti gy'amasannyalaze batambula bayambukayo nga beesibye ebikoba, si lwakuba nti tebasobola giwalampa, naye ekibambusa nga beesibye ebikoba in case of anything, ebikoba bino bisobola okubakwata. Waggulu eyo gy'oyambuka muntu gwalaba vidiyo eno olina ekigenda okukuwanirira ng'otuddeyo ng'ebikoba oli mu bisaanyaawo
era eno wansi gy'ova olese oteeseteesewo soft landing kw'onaagwa. Olese oteeseteesewo soft landing kw'onaagwa. Lwaki? Eyali avuma Kyagulanyi okusooka nga amulemeredde leero yakubira engalo era yamukuyambako era yakuwaga nti kuba omwesobolera kuba ku mutwe amagulu gatta kuba mwana wa maama era nawe n'ogamba nti nina support. Eyo si support. You can be used with or without your knowledge. Omuyimbi ajja mu studio ng'akunoonyaamu hit kyokka nga naawe omunoonyaamu hit. Walabiraddeko n'omuntu ng'omunoonyaamu support naye ng'ate naawe akunoonyaamu mukusaanyizaawo omuntu oli nga singa era sitiri olemererwa ng'era bw'oba ogenda olemererwa agenda kukusekerera agambe olaba ffe twalemererwa zireeta omuntu eyafudde gye yafudde ng'alina n'engeregeze mu maaso alowooza n'asobola akasajja. Wano Muganda bwe yagambira nti akuwaliriza amalinnya bw'oneguka ate bw'ogwa yakutuuma kadduwa nnema. Avubuka abange enduulu tulina okusaawula. Waliwo enduulu gye bayita mujje mu nnyambe oba mujje mu ntaasa, ne wabaawo enduulu gye bayita mujje mu nsanyukireko. Oyinza okuba nga oli muzadde olina omwana we yazaawa dda yakubulako myaka gyadda naye nga buli w'obeera obeera mu bulumi obungi ennyo, buli w'ofumiitiriza n'okulukusa amaziga n'ogawa oba omwana wange gyali oba battireyo ne basuula bwe baamutta singa banterera omulambo ne bagunsuulirawo mu luggya n'enguziika waakiri n'entunulanga ku malaalo nti omwana wange yawummulirawo naye omwana wange nembeerawo nga simanyi oba yazaawo oba yafa. Omwana wange n'abulako effiire oba oli awo ng'okyewuunaganya kasituulu otudde ogenda okulaba sipeesi ng'okkirira ewaka ani agijjiddemu nga ye mwana gw'obadde okamira. Enduulu gy'okubaawo bagiyita mujje mu nsanyukireko. Kati enduulu gye bayita mujje mu nnyambe yeeyo ng'oyambuse waggulu ku lusozi. Oli waggulu ku lusozi timba n'ogwa mu nkata ya timba n'ekwezinga. Eyo enduulu gy'okuba gye bayita mujje mu ntaase era singa tebajja mangu y'enduulu eba esembyeyo mu bulamu bwo. Kakati tulina okwawula enduulu. Oyinza okukuba enduulu neeraya nnyo naye nga y'enduulu gy'osembyeyo okukuba, oba bayinza okukukubira enduulu neekunyumira nnyo naye nga y'enduulu egenda osembayo mu bulamu bwo. Nabanyumizaako ku nsiri. Ensiri buli we yabuukanga ng'abantu bakuba engalo neerowooza bagiwaana, neeyambuka mu bwengula abantu ne bakuba engalo neerowooza bagiwaana, neerowooza bagitenze kubuuka. Kumbe zino engalo ze bakuba baagala gisaanyaawo era lwaddaaki ne bagisaanyaawo.